Emisinde gino egyakafubutuko gye gibaddewo nga poliisi etangira abavubuka ba NRM abeeyita abaavu abadde beesomye okutwala ekiwandiiko ku kitebe kya America mu Kampala. Bano baagala abo ku kitebe ekiwandiiko bakiweereze eri omukulembeze wa America, Barack Obama. Abavubuka babadde beenaanisa emijoozi egya kyenvu nga kuliko ekifaananyi ky'eyali Ssaabaminisita Amama Mbabazi agambibwa okuba nti gwe bawagira. Wabula poliisi ekyabavubuka bano okwekalakaasa kirabika nga kigirabikidde bubi ddala era abadde batuuse ku wankaaki ayingira ku kitebe ebakutte ng'abazizza ogwa naggomola nga n'abamu emitwe bagitutte girengejja. Ebikolwa byabwe byadde bikontana n'amateeka agafuga enkuŋŋaana mu Uganda. Abamu ku bavubuka bano bakwatiddwa ne batwalibwa ku poliisi e Kabalagala. Bano kuliko abavubuka bataano: Kagwa Vincent, Abdala Walusimbi, Mutumba George, Kato Dennis John ne Kalubi Daniel. Teekako n'omuwala omu, Lusambwa Rose. Kigambibwa nti abavubuka bano babadde bateekateeka n'emisinde egy'okubuna ebyalo nga mu byonna baagala eggwanga lya America lyetabe mu byobufuzi bwa Uganda nti libataase omulembe ogwakafugira emyaka 29 ekyo kyakubatwala mu mbuga. Omusango mwangu nnyo guno gwe bazizza era nga basobola obbasalira omwaka gumu bwe guba nti gubasinze. Ne basimbibwa maaso g'omulamuzi, omulamuzi w'eddaala eryokubiri, omulamuzi Agnes Napiyo atuula mu kkooti ey'e Luzira. Omusango ne bagwasomera ne bagukiriza era omulamuzi n'asalawo n'abawa ekibonerezo ekyokutangisibwa engassi ya shillings emitwalo 15 oba okusibwa e Luzira emyezi 3. Basazeewo basasula engassi era bamaze okusasula omulamuzi n'abattani bagenda. Emirundi giweze nga abavubuka bano bategeka okulaga obutali bumativu wabula poliisi n'ebalemesa.